Omusirikale wa poliisi ali ku ddala lya SPC eyakubiddwa essasi mu butanwa. Poliisi yabadde ekwasisa ebiragiro ebyateekebwawo ku kutangira okusaasaanya ekirwadde kya COVID-19 ku kyalo ekimu mu disitulikiti y'e Mayuge ekiri ekikesezza olwaleero. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Busoga East James Mubi, poliisi yasanze abatuuze bano nga banywa omwenge mu kusaawa nga 4 ez'ekiro ate era nga babadde balekaanya ebidongo. Wabula bwe yagezezzaako okubakomako bano ate baataamye butaami ne batandika okugikasukira amacupa nga kino kye kyawaliriza poliisi okubanga ekuba amasasi mu bbanga okugezaako okubanga ebakomako. Wabula ekyembi erimu ku masasi agakubiddwa lyakutte omu ku basirikale ababadde mu kikwekweto kino. Zabadde saawa 4 ez'ekiro twatuuse ku kyalo Kaziru we twasanze b'ekyalo nga bali mu bbaala ghetto bar, bali mu kunywa, batumbudde music, bali mu kuleekaanira waggulu budde bwa kafyu nga bali mu bikolwa eby'effujjo ebimenya amateeka. So kati ffe nga poliisi Jaguzi Island Police Post twatuuse mu kifo kino okulaba nti ebikolwa bino ebimenya amateeka tubistopinga. Wabula banaate abatandise kutukasukira macupa na kudda mu bikolwa eby'effujjo. So naffe kwe kukuba amasasi mu bbanga mu kwagala okuba gumbulula. Awo SPC waffe Aponde Bakali yafunidde ebisago awamu ne civilian ategerekeseeko erinnya ery'Opio akuba Opio ate yeekwese. N'olwaleero bannakibiina kya NUP abawerera ddala 96 bakwatibwa mu bitundu by'e Kalangala Sabbiiti ewedde. Kyagulanyi bwe yali agenzeeyo okunoonya akalulu tebasobodde kuyimbulwa newankubadde wabaddewo essuubi nti bano obaolyawo olwaleero babadde bayinza okuba nga bayimbulwa. Ku bbalaza ya Sabbiiti eno kkooti e Masaka yayimbula abamu ku bano ku kakalu kaayo, wabula tebasobola kuyimbula ku lunaku olwo kubanga ezimu ku mpapula ezaali zeetaagibwa okubanga bano bayimbulwa zaali tezinnabakolwako. Okusinziira ku munnamateeka waabwe Megalan Akazibwe, kaweefube w'okuyimbulwa kw'abasibe bano olwaleero agudde butaka kubanga ategeezeddwa nti emmotoka ebadde erina okubatwala mu kkooti bayimbulwe ebadde yafunyemu obuzibu. Babadde basuubira olwaleero nga bwe twabadde tubategeezezza, tebadde basuubira okujja ku kooti basobole okuyimbulwa, naye ekibaddewo kibadde nti prisons oba abekomera batutegeezezza ti babadde balinze baasi eya prisons ennungi ereeta abantu bano mu ngeri eri honorable oba mu ngeri y'ekitiibwa, nti baleme kubateeka ku kabangali oba kubateeka ku biroleroole bajje nga balinga abantu abatagenda waka. Badde baagala baleete mu ngeri nga batudde bulungi bali mu ddembe beeyagala basobole okubaleeta mu kooti. Naye mbu baasi eyo nga yafunyeemu ekizibu mu byuma nga makanika waayo alina ogitereeza, bwe makanika yaludde okugitereeza. Wabula n'agamba nti babakakasizza nti abasibe bano olunaku lw'enkya bagenda kubanga baleetebwa mu kkooti basobole okuba nga bayimbulwa. Ne batukakasa nti olunaku olw'enkya oba gwase oba etonnye bateekwa kubatuwa, era ne tugenda n'ewa regional prisons commander ne twogera naye nyini n'atukakasa mu bigambo bye titufune production warrant empya okuva mu kooti tuddemu tugibawe ng'eraga nti abantu babaleeta enkya. So batukakasiza nti enkya bateekwa baleeta. Ebyo nga biri bityo abamu ku babaka ba Paalamenti baagala akakiiko k'ebyokulonda kongezeeyo ku bbanga obukonge mwe buteekeddwa okugabibwa olwo kisobozesa abalonzi bonna okufuna obukonge bwabwe awatali kutya nti obaolyawo bayinza okukwatibwa ekirwadde kya COVID-19 olw'omujjuzo oguli mu bifo obukonge buno we bugabirwa mu kaseera kano. Obukonge buno buliko ennamba erabikira ku ndagamuntu oba giyite nini namba, ennamba y'omulonzi, erinnya lye, akafaananyi ke, ennaku z'omwezi kwe yazaalibwa, ekyalo gy'ava, district mwava, egombolola ye, ekifo wagenda okulondera sako n'ebintu ebirala ebitonotono nga bino bye bimu ku ebyo ebirabikira ku kakonge kano. Omubaka mu Paalamenti wa disitulikiti y'Engola David Abala agamba nti obudde buno tebumala kubanga abantu abangi nnyo mu bifo awali obukonge buno ekintu ekiyinza okuviirako bangi okubanga bakwatibwa ekirwadde kya COVID-19. Njukira nti akakiiko k'ebyokulonda kateekawo okuva ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno okubanga omulimu gw'okugaba obukonge buno gukolebwa. Wabulayo omubaka mu Paalamenti owa Lubaga South Katolu Bwama asabye abantu bonna babeere bagumu nti bagenda kubanga bafuna obukonge bwabwe era n'asiima nnyo enteekateeka eno yaleetebwa akakiiko k'ebyokulonda sako ne bassentebe b'ebyalo abaawomya omutwe mu kugaba obukonge buno.
ekyo kiri very unfortunate simanyi bwe bakikoze abagaba obukonge abasinga wabawo bachairman b'ebyalo era bachairman b'ebyalo bakoze omulimu munene nnyo bamanya nti eyo family omuntu abakiikiridde yooli era ne bamulayiza era ne bamugezaako muyamba nze ntusuubira bukonge obusinga bujja tutuukako bannannyini bukonge olw'okuba nti ba LC1 ab'okukyalo be bakoze omulimu abantu saali yagadde batye tulw'okuba obukonge kuba kyatambudde dda tokyasobola kizza mabega kyatambudde dda naye nsuubira nti bachairman bakole omulimu gwabwe nga bwe bateekeddwa ogukola obukonge butuuke ddala mu bantu abatuufu ababannannyini baabwe. Lieutenant General Henry Tumukunde omu ku bavuganya ku ntebe y'omukulembeze w'eggwanga olwaleero asibye atalaga district eziri mu bitundu by'e Busoga ng'anoonya akalulu oba oli akanamutuusa mu State House Entebbe singa n'aba alondeddwa ng'ennaku z'omwezi 14 ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Bw'atuuse e Mayuge, Tumukunde asuubizza abaayo nti agenda kugonjoola ekizibu ky'ebbeeyi y'ebikajjo nga bano abalimi abasinga mu bitundu bino eby'e Mayuge bye basinga okulima bw'anaaba alondedda ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Sabitejja. Nga bulijjo ono ayongedde n'akuutira abeeno okugenda mu bungi ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno babeere nga balonda awatali kutiisibwatiisibwa wabula era n'abasaba bettanire nnyo okulonda enkyukakyuka. Mukubakalulu nga bwe mukubira enkyukakyuka ekyo n'ekirala waliwo bye ng'obutabeera n'enguuto ennungi ate nga babatta disitulikiti saalabyeko kadwali saalabyeko katomero nti kalyawo kino kasanyusa so njagala kubasaba abawulira nti mukooye mukubire enkyukakyuka ennaku 14 mubeerewo wa mukube kalulu kamwe akuume mubeerewo ebyokutiitiira mubiveeko. Tumukunde olwaleero alufundikiridde mu disitulikiti y'e Bugiri ng'eno naye aliko by'asuubizza abaayo ng'omusasi waffe Nkata Emmanuel Senior bw'annyonnyola. Umar mu kiseera kino tuli wano Bugiri Lieutenant General Henry Tumukunde wali mukuba olukuŋŋaana lw'olusemba olunaku lwaleero mu rawundi esoose ng'atabaala ettulutulu ly'e Busoga era ono nga bwe muli amubaka ground ategeezezza olunaku lwaleero nga bw'afunye akabugumu ak'enjawulo ng'ali wano mu ttulutulu ly'e Busoga agambye nti bamwaniriza bulungi nnyo so ng'ate era bannayuganda bamulaze nti enkyukakyuka bajagaaya ddala naddala eno mu ttulutulu ly'e Busoga ategeezezza nti Busoga ng'ekitundu kirina nnyo ebizibu by'abaana bafuna embuto nga bato ategeezza nti bano balina nnyo ekizibu ky'okuba nti babeera nnyo batunulidde nnyo okulima ebikajjo nga bwe bajja ensimbi kyagambye nti byemu ku bintu ebirina okusaana okuba nga bikolebwako bikyusibwe so nga ate era ategeeza nti Busoga erimu ku kitundu Uganda kyerina ekirimu ebyobugagga ategeeza nti Busoga erimu ebyobugagga biringa 7 nga muno mulimu zaabu n'ebirala ebintu gavumenti byetafuddeeko nnyo okulaba nga bikolebwako so nga ate era ategeezezza nti Busoga erekeddwa nnyo emabega ddala mu myaka 35 gavumenti gy'emaze mu buyiiza ategeeza nti ebitundu ensonga zino zonna ajja kuba zikolako singa n'abeewa aweereddwa obukulembeze nga nnaku z'omwezi 14 olunaku kijja kuba lwakuna wiiki ejja Uganda yonna wegenda okuba ng'eronda era bategeeza oba basabe nti balonde enkyukakyuka so nga ate era basabye babeerewo bakuume akalulu ako paka ku ssaawa esemba banaaba balangiridde